kakati ebiseera ebisinga poliisi ebadde esiba amakubo agali main gateyagala tuyite ku main road bagenze okulaba ate bwe tuyita mu byalo kiba kyakabi nnyo okuba tutuuka ku bantu ababulijjo abanaku abanyigirizibwa ne tulaba n'embeera y'amakubo kati ate bwe tutuuse eno bagaddewo amakubo ag'ettaka agayita mu bantu abaavu ne mu mbeera zaabwe naye ate era abantu bagambe nedda Bobi twagala oyite eno olabe embeera gye tuyitamu so ekyo kyongera obalaga abantu nti muyina amaanyi okutuuka yonna gye mwagala okutuuka bwe muba temumenye mateeka nga temukozeseza ffujjo naye bwe musitandinga faamu ne mugamba kino kye twagala ne mugamba tugenda kuyita wano lazima mujja kuyitawo kino kitulage nti tulina obusobozi obukyusa embeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes, ngera bulijjo Red Zone TV kuoli nkuletedde okwogera okw'omukulembeze w'eggwanga bw'abadde emanafwa eno nga ye side ewali constituency emanyiddwa nga Butiru ewa muganda waffe amanyiddwa nga Masaba Faustin abangi bwe mumanyi nga Masaba Media Channels kakati side ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde wabula nga poliisi esose n'emubulokinga era nga bw'omuwulidde mu katambi bwakutegeezezza kakati nkuletedde okwogera oluvannyuma maze n'atuuka ku venue nga bw'abadde alina okuba nga ate atuuka ayogereko ne bannayuganda bawangalira side eyo kakati nga bulijjo era nga bwenzize nkugamba ku mukutu guno bino bye tusinga okukola nkuleetedde speech ye eno nno nga nayo njagala oberenga era bw'okikoze bulijjo wuliriza kigambo ku kigambo wuliriza statement ku statement Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubaako byategeeza bannayuganda nga tannasimbula kugenda namisindwa wenkoledde akatambi kano nga tannasimbula kugenda namisindwa wabula ayina byayogedde nze nakugambye speech njazikuleeteranga oba oliawo osobola oconcentratinga owulire okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga biki byateeseteese okulaba nga ate akolera bannayuganda abawangalira mu bitundu bino omuli Butiru ne constituencies ddala eziri mu district ey'Emanafwa wenjogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde district emanyiddwa nga Namisindwa era mu bitundu bya Eastern Uganda wabula asoose kuyitako mu bantu abe Manafwa era ayogedde nabo ebigambo byenjagala owulirize nga sinawo kubanga nkutwala mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga kkiriza mu ddakiika emu yokka oba mu second simbale mbeere nga nkujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebikusumbuwa olina byeyagala okusootinga oyagala genda bweru waggwanga ebintu tebitambula ennamba yeeyo eri 0753 075 0753 bamuyita Haji Kasujja osobola omukubira direct osobola ogenda ku WhatsApp ate osobola n'okugendayo physically ensonga ne mubanga muzikuwasaganya kakati wuliriza nakugambye njagala bwe mba ndeese speech y'omukulembeze njagala okkakkane oconcentrating owulirize bino ebimu ku byayogera biri mu manifesto ebimu ku byayogera ababitegeereddawo kubanga ekimutwala ku ground mu bitundu bino kwe kufuna ddala ekituufu kyeki ekinyigiriza abantu bange abawangalira mu district y'Emanafwa ne Namisindwa gyayolekedde mu ddakiika eno yennyini era nga bwenjagala owulire ab'Emanafwa alina byalese abagambye alina message oba obubaka bwalese abategeezeza wuliriza speech y'omukulembeze w'eggwanga bw'ati bw'agambye ab'Emanafwa wulira nebazeyiba nebamugambeko enensonga ntamunyajalemadeko Uganda yonna ulira agambe yalinga ndimu okulase bagibuluga kati yafukana hipokulise eyali fundamento change bagizalabwa bagitudde no change ensonga ez'abalwako kati bakola biri ebyabali naye nga yo constitution yaffe yakuddawo nga tumaze okubata Chibuku mwena sibaulira Chibuku yona sibaulira People power NUP everywhere People power our power NUP everywhere Hello Bana mulio bantu baise abatwele mulio abasonga mulio bana Uganda mana mulio bana mwebale ino ayi mungane nkobe Luganda lwale artist ababadde wano senior producer abadde wano ne artist n'abaana bonna ba creative mwebale nnyo mwebalire ddala mukubire producer abadde wano mu ngalo bannange eyo ye dream yange okulaba nti buli omu akozesa talent gy'alina naddala ba musician music ayogera n'abantu bangi nnyo
ate aba artist muba bagezi nnyo kinsanyusa nnyo tebintu abali ba artist ababeera e Kampala bemuyita ba legend ate ba artist leno kibuku be babikola mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okuddamu okwebaza abakulembeze abawano mwebale nnyo mwebalire ddala Dr. wadde okyasoma PhD naye nze nkulabanga Dr. mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutuwa kifaananyi nowanda mukyali bato nowanda muli bakabi eno ye Uganda empya ono musajja kyali wange nali naye America tubeera naye yonna ono yafuna degree naba ku degree nafuna masters degree kati agenda kufuna PhD politics ate bye bandi bakola laba ono yabikola laba mwe mubikola mwebale nnyo kulaga bukulembeze mwebale nnyo mbakubireko mu ngalo that is what we believe in njagala okukakasa tugenda kuwangula nze ngenda kubeera president era nkikugambye mu maaso g'abantu bo nti ekifaananyi kyolaze that is the new Uganda. We shall be proud of you, but most importantly you are going to be proud of yourself. Kati imwe mumanyirwa kize temunaba kulaba ku accident yonna temunaba kulaba ku fujjo kitegeeza nti poliisi we basi ekoze fujjo tewabeerawo fujjo kitegeeza poliisi we basi yese abantu tewabeerawo bantu bakufa tetuli wano kubanga Museveni ayagala tubeerewo tuli wano kubanga Museveni tasobola tusitopinga tuli wano saawa zino nga bwe mulaba ekigenda maaso Nepal tebagenda kuddamu abavubuka abali wano ogenda noyogera ne jjajjawo ajja kugamba mu 1962 waliwo ekiseera nga kino jjajjawo bw'onoyogera naye ajja kugamba mu 1962 Uganda weyafunira independence. There was a time like this, there were young people like this, there was hope and anticipation like this. In 40 years gibadde emyaka 40 emyaka 40 egy'obwavu emyaka 40 egy'enguudo embi emyaka 40 egy'okunyomebwa naye nyina essanyu okubategeeza nti the time has come and the time is now. Ekiseera kituuse era ekiseera kyekino kuno okulonda twakutumye protest vote. Njagala mumanye this is not love gyemuyina wano ne hope gyemuyina wano essuubi lyemuyina wano bannamwe mu Uganda lye bayina. So nzize wano okubafeesinga face to face okubagamba nti bya ddala. Nzize wano okubatunuulira maaso okubagamba this is our time, there's no other time. N'okubalaga wajje tugenda. Sagala jasi mwagireko biwaini ne bakiri yona gye tuyise number 1 message gyembawa bannange muveeyo mulonde. Manyi nti mwali mulonzeeko ne baba manyi bali basibyeko bali batulugunyisaako naye mama ngeyamamba ekintu kimu ne bakirivu ndi wano okubagamba never. Naye ine emyaka 9 asingako ndowooza Museveni emyaka 2. Bamuyita Paulo Biya obwana bwa Jenisi bumutwala. Paulo Biya bamuwangudde akalulu kati njagala okubabulira nti ne wano mu Uganda tulina Paulo Biya bamuyita Museveni bagenda muwangula atagenda omuwangula ali wano. So kino tugenda kukikola mikwano gyange zize wano bazaamu ssuubi. I want you to believe in yourself. Kana nkalulu kali wakati wa darkness ne light, kali wakati w'enzikiza ne light. Kana kalulu mikwano gyange kali wakati w'ebisoboka ne bitasoboka. Kana akalulu kagenda kuba kanjawulo ne kana akalulu kafuulako enjawulo nga buli omu avuddeyo. Ensonga lwaki tutambula ne tutuuka ku bibere involved okungene banno okuva ku mamawo ne taatawo muveeyo mulonde. Lwaki tulonda? Uganda empya erimu ki? Bannange tunuulira amakubo ge tuyitamu. Ogalaba eno Uganda nkadde naye beginning next year when I am president mugenda kulaba ku Uganda empya zino enguudo zonna tugenda abasomesa tebabasasula sente zino okusasula abasomesa baziteekamu bazigulamu tiyagaasi sente zino okugula eddagala bazigulamu masasi ebyo tebigenda kubeerawo mu Uganda empya.
bannange mu Uganda empya ebyobulimi bigenda kubeyagaza bakubino gavumenti jejja nebagoba mu bisenyi byammwe ne bagamba tebuyambi mbabuuza mmwe mukimanyi Uganda yawako Dubai obuyambi ku mulembe gwa Amini kati Amini yali teyasoma zengenda kola ebyakabi ebisinga n'ebya Amini njagala okubagamba abantu b'ekibuku wano mwalimu omuceere wano tugenda kubeerawo ne train zijja kujja nga zitika omuceere nga zigutwala Congo nga zigutwala Rwanda nga zigutwala eyo yonna mugenda kufuna mu bulime bwammwe wano mwali mulima cotton kati tetukyamulima lwaki twagala tunoonyereze abantu baddemu bafune mu agriculture waabwe wano mutudde ku bya bugagga there's gold here there's all kinds of minerals here naye obwavu bubaluma lwaki kubanga family emu yenanyini gold yena mu Uganda oba ali wano oba ali Buganda oba ali Karamoja gold mine zonna bwe basiya Museveni ya Janet bwe basiya Janet ya Sale bwe basiya Sale ya Sodo bwe basiya Sodo ya Mutamivu yagala okubakakasa nti ebyo bigenda kukyuka ebyo byonna bigenda kukyuka mu gavumenti empya nga yeze president obugagga bw'ensi bugenda kulakulanya mmwe obugagga bw'ensi bugenda kukolawo enguudo nga buli omu azeeyagaliramu under my leadership mugenda kufuna ekintu kye bayita common good kambanyonyole kye bayita common good bwe tubeera mu nsi ezifugibwa obulungi balina kye bayita common good mu nsi erina ow'ekitiibwa common good ne bw'oba mwavu otya ne bw'oba ng'oli mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma ebweru ogenda kutambulira ku korasi omulungi n'omugagga kwatambulira oli abeera avuga bensi nga guvuga bodaboda naye nga muvugira ku luguudo olulungi oli abeera mugagga ng'oli mwavu naye bwe muba n'omusango mugenda ku poliisi ne batreatinga the same oli abeera mwami ng'oli mukyala naye bwe mugenda mu ddwaliro buli omu afuna special care ekyo kye bayita common good. You don't have to be rich to be respected. You don't have to be rich to be a dignified citizen. Mikwano gyange mugenda kufuna ekitiibwa mugenda kweyagalira mu nsi yammwe bino bye bagamba mbibagamba mumanyi ate bigenda kubeerawo mwabavubuka abatalina mirimu banange tulina omulimu gw'amaanyi ogw'okulaakulanya Uganda. Zino enguudo ze bagenda okuzimba tetugenda kuleeta Abachina kuzizimba, tujja kuimportinga engineer ono naye bino kuvuga bitrela bino kuvuga bigreda bino kutabula musenyu Bannayuganda bagenda okukola emirimu egyo ate nga bagenda kuba basasulwa bulungi. So njagala bategeeza mu Uganda empya buli kimu kisoboka. Ekiganya Uganda okulaakulana tebayita common good tebakituwa. Ekiganya Uganda okulaakulana kyebayita political will. Sente zonna bazispendinga kwekumira mu buyinza. Museveni buli lunaku akozesa 2 billion shillings. Bino bye bagamba sibalimba. Every day buli lunaku olukera n'eleero Museveni akozesa 2 billion. Sometimes abeera nga yakadinga yebase n'okwebaka nene bagambe zigenze 2 billion. Bigenda kuvaawo mugenda kuyagala nsi yammwe eno Uganda egenda baweesa ekitiibwa. Uganda mugenda kugyagala. Once upon a time twali bulungi nnyo naye mugambe ne bakyali bammwe mugambe abaana ba Uganda abali ku kyeyo mugambe bakadaama basevinga esente zaabwe banakoma Uganda bagenda zinvestinga nga tewali abateekako misolo gye balemesa kulaakulana. Temugenda kwetaaga kugenda Kampala tugenda mubaleetera wano. Ebitundu byonna bigenda kulaakulana kuba buli kitundu bwe kibeeramu nga kirina oluguudo. Singa wano waliwo oluguudo lwa kolansi nga lunene nga lugenda kuva ku nsalo paka mu kibuga. Singa wano olayini amasanyalaze eyitawo bulungi nnyo nga buli nnyumba esobola okutapinga amasanyalaze ng'ate sente ntono nnyo. Singa wano waliwo pipes z'amazzi nga buli wamu waliwo tapota tewetaaga genda mu kibuga. Osobola okukola bizinensi yo wano, osobola okukola saluuni yo wano, osobola okukola kilabu yo wano, osobola okulaakulanya wano. Ebyo byonna bisoboka. So mikwano gyange njagala obabuulira nti bwe munaabeera ne pulezidenti ng'ayagala ensi ye nembeera n'abakulembeze nga baagala ensi yammwe mugenda kweyagala. Tebagenda kubeerawo tribalism wano. Njagala obakkiriza nti mu Uganda empya
empya ojja kubeera nga ne bajeno nga tebava mu tribe emu ogenda kubeera ne baminisita nga ono mulina baminisita bameka mulina minisita bameka kati muwulire ekyomukisa omulungi bwe muli wano mulina abaana mwabasomesa ono obasaba oyimirireko ono mulaba ono yali musomesa wange ku yunivasite muzadde abaana bakabi mumulaba ono agenda kubeera profesa n'abalala bangi. So the future is big. Yemmwe ekisumuluzo yemmwe mulina otukkiriza saba mutuwe permission bannange tuzimbe Uganda empya saba mutuwe permission tubakolera ebyakabi tubeyagaze kati kiza nti mu Uganda empya ojja kubeera nga ne bajeno nga tebava mu tribe emu ogenda kubeera ne baminisita nga ono mulina baminisita bameka mulina minisita bameka kati muwulire ekyomukisa omulungi bwe muli wano mulina abaana mwabasomesa ono obasaba oyimirireko ono mulaba ono yali musomesa wange ku yunivasite muzadde abaana bakabi mumulaba ono agenda kubeera profesa n'abalala bangi. So the future is big. Yemmwe ekisumuluzo yemmwe mulina otukkiriza saba mutuwe permission bannange tuzimbe Uganda empya saba mutuwe permission tubakolera ebyakabi tubeyagaze kati permission mugenda gituwa mutya bino byonna bye mbagambye bannange kino kirooto. This is a dream, this is a plan tugiraba njiraba wano bwenti era singa namwe mulaba plan eno nga bwenjiraba mugiraba kakati eyo plan okugituukako nsaba tukole bwe tuti. Number 1 mutuwe permission eyo nga mmwe mwiddiza obuyinza. For a long time abantu ne balonda okulonda kwabwe tebakurespectinga naye Katonda yatuwa omukisa n'abaleetera abakulembeze nga bali mu generation yammwe nga banaku nga mmwe nga bageto nga mmwe ate nga bakabi nga mmwe. So njagala basaba buli omu ku mmwe atandike okutambuza message eno. Temugamba bugambi Bobi atugambye, no, mugende mubalage Uganda empya. Abalina esimu smartphones nsaba mugende mukozese TikTok yammwe. Saba mukozese TikTok yammwe. Tuze wano olunaku lumu tetugenda kusobola komawo naye musobola okufuna message every day. Musobola okufuna bye tugamba every day. Njagala making sure mamawo tatawo baganda bo buli muntu gwomanyi ng'omulaga ekifaananyi kya Uganda empya. Amanye tolonda bulonzi Bobi Wine kubanga omwagala wabula olonda Uganda empya. Embazemu amaanyi okulonda. Abantu bangi bagezezaako bamalamu amaanyi ebyokulonda ne babyetamwa bannange temugwamu maanyi. Njagala mukonvinsinga abantu babeeyo mu bungi balonde. Electoral Commission etulaga nti kati abalonzi bali miliyoni 19 naye abantu tebalonda ate abo abantu abatalonda be babako wa Museveni bagamba newe tunalonda jakabba tukikole one more time tukikole this time tubeyo bangi tweweeyo tulonde gamba buli omu abeeyo alonde. We are choosing the future, we are voting for the future. Mwe mumala okulonda temuvaawo togamba nti nonze nko mwena muli bavubuka bato genda ne kyapati y'omunsawo obeera ogambe balaba temuvaawo. Era eno message mugitambuze wonna protest vote etegeeza kanoonye mumaze okanoonya kalonde mumaze okalonda mukakuume temuvaawo. Kakati tukole gulo batandika okubala manyi nti no majja kuba bawangudde bakandideti baffe bajja kuba bawangudde nange nja kuba mpangudde. Kati abo byabakama bagezaako naleeta sitole ze bulijjo zaleeta mumugambe tewali covid. Byabakama bagezaako naleeta sitole ze njagala era ogende ku TikTok oteekemu ekigambo Nepal NEPAL olaba abaana be Nepal we bakikoze. Ovaawo ogende oteekemu ekigambo Madagascar olaba abaana be Madagascar bwe bakikoze. Omala oteekemu Cameroon olaba abaana ba Cameroon saawa zino bali mu kikola. Kati omala tosaamu kigambo Uganda. Ekigambo Uganda kiteeke mu mutwe ogambe of Uganda. Kwata flag eno kiteeke mu nyumba yo. Buli munnauganda asaba ofune flag eno because this is our ownership.
eno flaga twagisikira kuva ku bajjajja baffe. This is a promise of a better country. This is a promise of freedom. This is a promise of a better future. Eno flaga buli wokera ku makya n'ogitunulira yagala omanye nti olina obuvunaanyizibwa. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.